Ekitongole kivunaanyizibwa ku mwanyi mu ggwanga ekya Uganda Coffe Development Authority UCDA kyakuwandiisa abalimi b'emmwanyi okusobola okubawa ensigo ez'omulembe. Okusinziira ku UCDA, obwetaavu bw'emmwanyi mu ggwanga n'ensi yonna bweyongedde nga kati Uganda efulumya ensawo z'emmwanyi obukadde 4, wabula mu myaka 4 gavumenti etunuulidde ensawo okweyongera okuwera obukadde 2. Okusinziira kwakulira UCDA Dr. Emmanuel Yamulemye, okutuukiriza omuwendo guno, gavumenti yakolaganira wamu n'ekitongole kino ng'eyita mu kusomesa abalimi ennima ey'omulembe, okubagabira ensigo ezigumira enkyukakyuka y'embeera y'obudde n'okubawa ebigimusa. They constitute about 70% of the country of the coffee. We want them to give us information on how can we focus on rehabilitation, stamping of those old coffees so that they become more productive. So in having the 20 million bags, we are looking at the new plantings, but we are also looking at those old existing coffee trees that we can rehabilitate and give them more energy, do fertilizers, add more water so that now they withstand the climate shocks. Yamulemye ategeezezza nti akatale k'emmwanyi wano mu Uganda kagenze kakula nga kati bannayuganda bettanira ebirungo by'emmwanyi omuli kaawa era obudduuka obutundirwamu kaawa kati buwerera ddala 15. Since 25 years, coffee was not so much linked to Ugandans drinking coffee. It was more of the foreigners, the Wazungu and other people, but many of you have seen the many cafes which are coming up, and today we are counting about 105 cafes in urban areas, from most of them in Kampala, but many of them moving to other areas, Guru, Mbarara, Mbare of course. Omwaka oguwedde, Uganda yafulumya ensawo z'emmwanyi eza kilo 6 ezisukka emitwalo 4 mwe yajja obukadde bwa $4.3 nga kino kyalaga Uganda okubeera emu ku mawanga agakyasinze okutunda emmwanyi ebweru w'eggwanga. Nantale Kakooza, KTV, amalindirire.